Sina bingi byegeza kwogera ku Ssejjirinya mukwano gw'embadde naye. Mundekemu baganda bange ne Ssejjirinya Mukama amusaasire. Mukama amusaasire. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omubaka Honorable Ssejjirinya Muhammad. Badde omwagalwa w'abangi Mr. Updates. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nja kukiddamu emirundi n'emirundi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mr. Updates afudde olunaku olwaleero ku ssaawa 6:10 eddwaliro erya Lubaga Hospital gy'abadde afunira obujjanjabi okumala akaseera akanene. Livuddeyo ne libeera ng'ate likakasa kituufu omubaka abadde avudde mu bulamu bw'ensi, naye yatugamba nti bw'afanga ne bamugamba nti afudde oba ne bamubika mu abali baawo obafa abali baawo, tetugamba nga nti RIP Honorable Ssejjirinya Muhammad, wabula tugambe nti fight hard Mr. Update. Era kyetukoze enteekateeka ey'okuziika efulumye, era yeno gye ngenda okubeera nga nkuwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde ate n'abeera ng'atangaaza n'ayogera n'atubuulira ebintu nga bwe bigenda okutambula. Kankuwa katambi naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Ssejjirinya mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa okukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe. Yakukkulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazisaazi bangi balowoozanga Ssejjirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliza yemusse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssejjirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kabule kutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Paliamenti y'eggwanga assibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Paliamenti. Egye tunaava ensaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Tunaavaawo tugende mu maka ge Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuweebwaweebwa. Tukimanyi bulungi Ssejjirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ebyayogera ne famire ye n'okusinziira okusaba kwa famire ye, naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja n'abasinga obungi batuuka ku lwamukaaga. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu tukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe tutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssejjirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne, Omukama tusaba musaasire ebyo nebyamusobako. Ensonga za Mr. Update bwe zityo bwe ziri, ate tunyuleddwa wamu ne family era tukyanyulwa wamu n'ekibiina ekya National Unity Platform, tunyulwa wamu n'abantu ba Kawempe South, tunyulwa wamu ne family. Tesobola agamba nti tutegeera obulumi bwe bayitamu kiba kikyamu, kubanga buli omu obulumi bwayitamu ng'afiiriddwa omuntu we buba bwanjawulo, tosobola bugeraageranya naawe bwayitamu. Tunywa n'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga baviiriddwako omubaka abadde ne ideas ez'enjawulo. Embeera si nnungi, embeera ya nnaku wano ku ddwaliro e Lubaga, era nga abamu ku baffamire bwe bavuddeyo okwogera ebigambo bya nnaku ddala, era akatambi kano keetaaga kubeera nga mu butuufu okalaba ofunamu okwefumiitiriza mu mutima. Njagala nkuwa akatambi kano mukwano gwange ate k'omu ku baffamily aba Mr. Updates nkomewo. Sina bingi byegeza kwogera ku Ssejjirinya mukwano gw'embadde naye. Mundekemu baganda bange ne Ssejjirinya Mukama amusaasire. Anyway, ndi Musiraamu ne famire etuyambe Ssejjirinya tumuziike enkya. Olwaleero tekisoboka, n'alikkiriza nti tumuziikirawo, naye nange ne wemba nfudde bwentyo tebankeezanga bwentyo. Tusuleko naye
naye nga Ssejjirinya abadde munnabyabufuzi atalimba. Bwe twatandika struggle, Ssejjirinya n'ajjayo BTV nga tuli naye, ne tutandika obugoyi buno oba otogikwatako nga tuli naye. Ssejjirinya teyeefudde. Mu bantu be tuwagidde mu byobufuzi, nze siriweeka Mwempe ne Ssejjirinya nsuubira tanswazizza. Mukama amusasulemu ekisinga obulungi. Alwaniridde eggwanga lye. Mu ddiini batugamba nti olwaniridde eggwanga lyo n'ofiira ku ggwanga lyo n'amazima, Katonda akusaasira ebyo byamusobako. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Twongera okunyolerwa awamu ne family y'omubaka Ssegirinya Muhammad. Twongera okunyolwa awamu n'ab'eŋŋanda aba family ye. Twongera okunyolwa awamu n'ekibiina awamu n'eggwanga okutwaliza Mr. Updates. Indeed alwanye olutalo lwe alukoze. Ebbanga ettini lyaliko mu parliament nga tannaba kulwala nga tannaba sibibwa. Enjawulo gye yakola yagikola. Yakyaliranga abantu abaali abeetaavu abadde ng'abawa, naye omutonzi waffe bw'atyo bw'asazeewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ku ssaawa 10 tugenda kubeera nga tetuli live ku National Unity Platform Ekitebe. Tukutuuseko enteekateeka nga bwe zinaatambula, naye nga ebya Mr. Updates byowe bityo bwebiri. Njagala ate mbeere nga nkukomera wano panaawo, naye nga nkugambye nti tugenda beera tukutuusako enteekateeka byonna nga bwe binaatambula. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Fight hard Mr. Updates. Kankome wano. Subscribe ebisigadde obitukwase.